amazima gali nti buli kintu mu bulamu kituukawo nga kirina ensonga lwaki kituuseewo. Ebintu ebimu bituukawo nga birina bye bigenda okutuyigiriza mu bulamu, ebintu ebimu bituukawo nga Mukama ayagala okutuggya mu kifo we tuli atwongereyo ate mu kifo ekirala. Abantu abasinga oli eyo nga bw'otuulamu n'otunula ekintu ekibi ekyali kituuseewo mu bulamu bwo nga kirina shift nnene nnyo gye kyaleeta mu bulamu bwo, ng'oba osanga olwaleero tewaali baddaawo, era nga bw'oba otuuse n'otandika okuzza akatambi emabega okuva ekintu ekyo olunaku lwe kyatuukawo, okuva ku lunaku lwe kyatuukawo mpaka na kati bw'oli, ng'ate olaba olina enjawulo nnene nnyo, naye nga singa tekyatuukawo olwaleero bw'oli tewaali baddewo. Ngenda kubawayo ekyokulabirako kimu. Waliwo omuvubuka gwe bayita Yusufu. Yusufu ewaka baali bamwagala nnyo. Baganda be ne bamukwatibwa obuggya. Mu kumukwatibwa obuggya ne beekobaana batwale Yusufu bamuttire eyo katugambe mu ddungu. Naye bwe baatuuka eyo Yusufu nga baagala okumutta, ne bagamba omu ku bo n'agamba tetumutta kale katumutunde. Munnange Yusufu gye baamutunda nga bamutunze mu buddu, Yusufu obulamu bwe ne butandika okukyuka. Awantu we yatuuka ng'agenza okukola obuddu, Mukama n'amuteekako ffeva. Ne bamwagala ne bamukwasa ebyobugagga byonna. Omusajja n'amukwasa buli kimu, n'amugamba gw'oba okifuga, gw'oba okitambuza, ebya ssente byonna. Nga Yusufu bwe baatundayo ng'omuddu agenda akola obuddu, nga munnange babimukwasizza ku lwa ffeva Katonda gye yamuteekako mu buddu gye baali bamutunze. Kaakati awo Sitaani n'ayagala asitule enfuufu. Njagala okukulaga nti buli kintu kituukawo nga kirina ensonga. Era w'oba olina ekikyamu kyonna kye baali bakukoze, kituufu osonyiwe abantu abo, otunuulire n'obulamu bwo kati we butuuse. Baakuyamba kinene nnyo, abo abaakulumya ne bakugobesa ku mulimu we wali, osanga tewalivuddewo nga wali ofuna obusente butono, ng'ate kati wooli olaba ofuna ssente nnyingi ezisinga ku ziri. Oba oluusi gwali mulimu ne bagukulemesa, awo wennyini n'owulira nga weetamiddwa okuddamu okukolera omuntu yenna n'ogamba ku luno kankole bizinesi yange neekozese, ng'olwaleero ye gwe boosi, gwe mugagga, naye nga singa bali tebaakukola biri bye baakukola ku mulimu otuuka ogukulemesa, tewaalifunye pulaani etandika mulimu gugwo ba bizinesi eyo. Katweyongere ku sitole y'ono omuvubuka Yusufu. Sitaani bwe yasitula enfuufu ku muvubuka Yusufu, ono omukyala wa boosi ne yeegomba olulenzi, n'ayagala abe nga ayeegatta nalwo. Olulenzi lwali lugezi nnyo ne lugaana okwegatta n'omukyala. Omukyala n'agezaako okuba enduulu kuba Yusufu omukazi we yakwata essaati. Yusufu ne yeeyambula essaati n'agyekera omukazi, ye n'adduka kakokola tondeka nnyuma ko ye sijja kwebaka na mukyala ono. Omukyala n'akuba enduulu n'agamba omuvubuka abadde akola ki? Abadde ayagala kunkwata. Ne bakwata Yusufu ne bamutwala walawala mpaka mu kkomera, ne bamukasuka mu kkomera. Naye wulira ekyatuuka mu kkomera nga Yusufu atuuse mu kkomera, kiki ekyabeerawo? Sooka osimbe wakati anzireko emabega katono. Omukyala ono yawaayiriza Yusufu. Wandiba ng'oli awo wali ku mulimu gw'okola, waliwo yakuwaayiriza, wabba, wakola ki? Wakukusa ebintu nga kituufu tewakikola. Ng'era omuntu oyo ye yaviirako okubanga oluzinga omulimu ogwo n'otambula n'ensi. Wagenda Mukama n'akulandiza gye wagenda, kati olwaleero ne bakugamba nti ddayo ku mulimu guli nga bakuwa ssente ze baakuwa ng'ogamba kati ate wano wendi ndifa beta sisa asobole bye kubiddamu. Naye waliwo eyakuyamba oyo yakuwaayiriza, ate Mukama yakiganya kibeewo. Tebolaba ntandise kugamba nti buli kintu kijja kirina ensonga. Buli ekijja kiba kirina ensonga, lwaki kize, lwaki kibaddewo. Oyo singa teyakuwaayiriza ku mulimu awo wali owulirawo nga oli kansati, bw'olinga ali mu kansati zooni watuuka, naye yakusindiikiriza n'ova mu mulimu ogwo, ate Mukama n'akupromootinga awantu awalala. Katweyongereyo ku Yusufu nti bwe yatuuka mu kkomera, Yusufu ate yafuuka okuba nga ye mukulu w'ekkomera. Mukama alina engeri gy'ajja ng'atemamu amakubo. Kyova olaba nti mu bulamu waliwo we tusanga omuseetwe, ne tusangamu olusozi
omwo mwe muli ebizibu bye tusanga kuwayirizibwa kukola ki bingi naye ng'ebintu ebyo bitupuushinga bitwongerayo mu maaso bitupuushinga okutujjawo we tuli okututwala ku ddaala eddala nga singa tebizza ebyo ebizibu by'osanga walibadde olwaleero toli kyoli walibadde olwaleero toli awo wooli. Yusufu Mukomera ebyaliwo sitole eyo onoogenda n'ogisoma ojja kugisoma naye ngenda kubaterawo ekyawandikibwa mu comment section ogendeyo osomewo script eyo osomewo bulungi nnyo ku lugeero lw'omusajja ono Yusufu oba omuvubuka Yusufu. Lengera abaana bali baganda be abaali bateekateeka okumutta ne batamutta ne bagamba kale katumutunde. Yusufu ate ye yabayamba mu kiseera ekyo ng'amaze okuba afuuka omukulu mu kkomera gye baamutwala afuuse omukulu yakulira buli kimu eky'ekkomera yavunaanyizibwa ku buli kimu baamuwa obukulu bungi nnyo bwonna ogenda n'osomayo ojja kubanga obiraba. Naye enjala nejja Mukama n'aleeta enjala nejja bali eri baganda babakalo bamutunde enjala n'ebaluma nga gye balina okujja emmere yeeyo yokka Yusufu gye yali ng'ate yakulira emmere kuba yali agitereka yakulira buli kimu yagamba ono tumuwa ono tetumuwa nga yasalawo ate nga kyayogera tekiddibwamu. Bwe baatambula ne batuuka ojja kugenda osomya ekiki ekyabaawo Yusufu ono ojja kusoma ku sitole sijja kuginnyonnyola yonna naye njagala okutegeeza nti yakola bulungi baganda be yeerabira biri byonna bye bajjanga bamukola bye baali baagala okumutta n'okumutta yabyerabira n'abayamba kubanga lwaki yayamba abantu bano Yusufu yategeera nti bino byonna bye yayitamu kwali kwagala kwa Katonda okubanga amutuusa ku ddaala eryo bye yali atuuseeko. Singa baganda be baali bamwagala nnyo n'asigalawo mu comfort zone Yusufu no osanga eyo teyali tuuseeyo teyali oba gye yakomekkerereza. So kati mukwano gwange olwaleero olyawo ogamba omuntu oyo eyangobya ku mulimu sirimusonyiwa naye nga gye wagenda oli bulungi ke kaseera omuntu oyo omugye ku mutima omusonyiwe obulumi bw'olina ku mutima buggyeko omusonyiwe kubanga yakuyamba kinene okubanga akutwala ku ddaala eriddaku. Waliwo abantu nga waliwo eyakuwaliriza mu bufumbo oba waliwo agali eyajja n'ayingira mu bufumbo naye nga obufumbo bwo tebwali butukuvu bwali buno obufumbo bwa bulijjo obuli nnomo oba obuli kasyo nga tewalina mpeta ku mukono naye nga munnange agali bwe yajja oba omusajja oyo yakusuulawo n'agenda bwe yagenda embeera yakunyigamu kaawo naye ate n'otandika okugaziya obwongo kati nzizaako oti mpaamanye nti ambaddewo ntya olwaleero gy'oli oli n'amala kunyega bunyezi nti naye ddayoko ew'omusajja oli gwe wayina bannange oli yange oyagala kumukuba nti lwaki nti Mukama yakusuumuusa n'akulinnyisa eddaala katulaba nga tokyali kirasi ya musajja oli naye waliwo agali eyajja n'ayingira mu bufumbo bwo n'akunyiiza n'osulawo obufumbo era yakuyamba kinene okuba nti oli ku siteepu gy'oliko olwaleero. So kati mukwano abantu abo basonyiwe buli ekijja kibeera n'ensonga buli ekijja kibeerako n'ensonga lwaki kizze. Waliwo sitole gye ntera okubawa nnyo oba ngendeyo mu eyo naye vidiyo teri empanvu kansooke mbawe ka sitole akaakadaama omwo manya ngoberera nnyo wano eno ate era nga prayer partner wange tutera nnyo okubeera nga tusaba eyo ku chat eya online gye tuweerereza musabi nnyo mukyala musabi twatambula naye okugenda e Saudi Arabia mu 2021 omukyala oyo n'akola kontrakiti neggwako n'akomawo ewaka mu kukomawo ewaka n'agamba kangende e Dubaaya naye ssa mu bigere n'agenda e Dubaaya aliko omukono gwa Katonda buli kyakwatako buli kyayagala okukola akifuna naddala mu bintu by'okutambula n'agenda e Dubaaya atuuka e Dubaaya embeera n'ebeera mbi nnyo mbi bannange embeera yali mbi nga buli ssaawa tuba mu kusaba tugamba kino bannange kiine musaba ate era ekyamuyamba n'okuwangaalayo ebbanga lyabeerayo kyali kisa kya Katonda nti yali mukyala musabi naye teyali tubudde mwana muwala ekiseera kituuka
ng'atandika okufuna ebirooto ng'akomyewo Uganda contract tennaggwako naye ng'afuna ebirooto ng'akomyewo Uganda ng'alaba atuuse Uganda naye ng'abaddewo kaseera katono ate nga waliwo ennyonyi emulinze emwongerayo ne tumugamba nno munnange Mukama alina olugendo lwakuteekerateekera oba lwawa naye gwe manya nti wokomawo mu Uganda togenda kubangaalamu Mukama alina jjani empya yakuteekerateekera munnange ebirooto ne bijjira kumukumu ng'aloota akomyewo Uganda naye ng'ate alinnya ennyonyi endala agenda waayita akabanga katono nanfuna obutakkanya ne boosi we nno kati nina omanyi ab'e Dubai tebeeguya nanfuna obutakkanya katono bannange ne bamutikka ku etokota ne bamukomyawo nga tamazeko kontakt ya myaka 2 naye omwana muwala olwamukomyawo yali talinamu kasente era mufunze nzikiraba yatugamba yalinamu awo miliyoni oba nga 2 mwana muwala wabeeramu ne miliyoni zozo 2 munnange abigobako mangu awo ng'addamu alinnya agenda e Saudi Arabia jjukira yasookera Saudi n'avaayo n'agenda e Dubai ne kigaana embeera yali mbi nnyo era ne bamutikka ku etokota nga tamazeeko myaka gyegye n'akomawo kati addamu agenda e Saudi Arabia olwaleero omulimu gwe yafuna alyanga mu mbejja omulimu gwe yafuna alina by'ayigirawo ate nga ebyo by'ayigirawo biyinza okuyamba fyuta ye mu maaso ebbanga lye lyonna bw'abanga ayagadde obbiteeka mu nkola teyakoma okwo akugamba nti yafunayokko ne kapaati time job kubanga omulimu gwe yafuna bamuwa off mu Saudi Arabia kati off yeno n'agikozesa n'agenda n'akola akasente kyokka bamuweera naye sente bamusasula omwezi agenda okumalako afuna sente ezeeno mu ddwaliro gy'akola ate nga afuna n'enziva mu part time job lwaki nkugambye nti buli kintu kituukawo lwa nsonga nga kirina ensonga okumutikka okumugga e Dubai ebyaliwo byonna n'embeera gye yayitamu yali emusindiikiriza okumutuusa mu mulimu gwaliko olunaku olwaleero yali emusindiikiriza emutuuse mu mulimu gwaliko olunaku olwaleero kati mukwano awo wooli woolaba nga waliwo ebikupuushinga ebikunyigiriza ebikola ki bantu bakwogeredde bakoze biti mu butuufu eyo embeera eriwo okukusindiikiriza kukutwala wogenda okufunira ekyo kyennyini ekigenda okukuwa emirembe abalala embeera ekupuushinga kukutwala otandika ekintu ekikyo obeere nga gwogenda okukozesa abantu abalala so kati mukwano gwange omulungi buli kintu kituukawo lwa nsonga era teweevuma nnyo ebintu bituuseyo mu bulamu bwo naddala ebyo ebitulumya ebintu ebitulumya ebyo ebitukaabya biba bitupuushinga okutujja wano mu comfort zone kubanga wosuwe tuba tulina okukoma nga tulina okweyongerayo mu maaso tufune ekisingako ekyo mukama abankumira nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako mukama abanjagalire babayi